David Taronachi atasibudde waka ekyo nakulabuliddewo negamba nti ffe tetwekola ki nemmala mbabbirako ekiri emmanju wano mwebale kujja twagala kwebaza abasponsazi baffe abatutaddemu amaanyi gonna okuli emikola gyaffe abaloozi foomu bagamba nti omufaliso gwa mulembe gwekwata akadde gonna netwebaza emikola gyaffe aba Buganda kombucha pink tugamba kyakulya kya mulembe ate nga kigula akasente katono ddala kwogana emikola gyaffe aba asante tangawuzi ti batukoledde mulimu gw'amaanyi ddala twebaza emikola gyaffe aba Sparka TV mwebale nnyo mwebale ddala twebaza emikola gyaffe abasanyuka TV namwe mwebale nnyo mwebale ddala twebaza radio Centenary Radio nayo ekoze omulimu gwa ttendo nnyo kyonna byonna ne twebaza nese kwebaza yenna bagita radio budde y'omuntu owaki njikeerako ku makya njiyugumya okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya paka essaawa 4 z'enkola gye bayita morning show. KTL Pro 98.8 FM Radio Buto. Okay, then nenkola program agiyita Munnayubu lwa mukaaga nze nkola olugambo olutali lwakulimba nga luba lwaki akola ekintu eky'omuyimbi n'asanga nga ndi mukwano gwe. Then tulina omusajja yali nyuma ali ekyemba nga bita DJ Melpro akola program agiyita The Mix yoyo asinga obba balula ku radio budde gwe muwulira ssaawa musanvu mpaka disco sound emukula neeta Salongo Kimera okuva gekakana tala toyanza gye toyanze gebyo webale kubeera mukwano gwa David Lutalo mwabadde Kampala ate ne Masaka mukola ki webuliso Salongo nkweyanza ate nange nkweyanza okubeera nganze mukwano gwo onjagala waliwo mu covid ekyo siri kyera landlord yali ammanja emyezi 3 omukolo gw'omulaba nanzikola ki sebo Salongo nakati kakasa landlord ammanja emitwalo 22 agenda kungoba yamba mukama wange gwamanyiza baleme kungoba mu nnyumba taata Salongo nsabye busabiko webale nnyo Salongo baleme kungoba gwamanyiza bangoleko mujunga webale nnyo taata Inako nawe abakata bakyabona ne bakyereze Jamil Selector, the music spin. Oh my, emitwalo 5 kale kakati 1 2 3